Yes, samanya eddoboozi sometimes SMX representing straight out SMX media. Mawulire ganna kunnyo nti olunaku lwaleero almost abayimbi baffe balinga basatu bonna bali ku ndiri ebya serious babadde admitted olunaku olwaleero kubanga tubadde tumanyi bulungi ekya Evelyn Lagu neeyongera okubeera nga nkinyikiza oba nga nkigumiza tibannange bagenda beera bakoledde Evelyn Lagu kawash kubanga ye tukimanyi bulungi nnyo mulwadde ate yeetaaga kidney bamusaba miliyoni 2.5 okubeera nga agenda India lwakuba ezo sente nnyingi nnyo bamuwadde ne option y'okugenda Kenya so kati sente zetusonda neweziwa ziri eri 2.5 teziweze naye ndowooza nga ziri awo miliyoni nga 10 kyemmanyi zityasobola omusobozesa okugenda Kenya bamukoleko operation bagiyita batya transferring nsuubira okubeera ku transferring kidney oli donor kirungi donor wali at first twali tunoonya omuntu agenda okubeera nga amuwa kidney nga tannalabika naye kati donor wali omuntu agenda okubeera nga amuwa kidney nga basobola okubeera nga bamakinga bulungi nnyo eyo kidney ekola bulungi nnyo mu Evelyn Lagu then sente zibulayo z'okubeera nga bakola operation ono bagijjemu ono ya dona bagiteeke mu Evelyn Lagu naye asobola okubeera bami nga abeezaawo obulamu tubadde tukyali awo amawulire ne gafuluma nga Station Mayanja ali bubi ku ndiri ne bamututte liiti awo nga biwala ttaka paka mu ddwaliro ekya Station Mayanja short sinababbeera nga inconfirminga bulwadde ki obuli mu mutawaanya oba oli obumutuusiza okubeera nga agenda ku ndiri naye ye bambi naye ng'embeera ye si nnungi okuddusa nga biwala ttaka paka mu ddwaliro ne bakubeerawo ekitanda kitegeeza embeera si nnungi kubanga singa jasi lubadde lusujjasujja olwa bulijjo omutwe yesomera amakerena n'osigalayo naye bamututte biwala ttaka paka mu ddwaliro naye ng'embeera erabikira ddala nga si nnungi kyokka twali kyali ku Station Mayanja olunaku lugenza okubeera ng'oluwungeera nga ne Serena Bata naye bamututte we bato ku ndiri naye nga bamututte mu ddwaliro ne bamuwa ekitanda kwegamba abayimbi basatu bonna endwadde ziba zinzeeko omulundi gumu si be batakola oba emibiri gyabwe gitandise okubeera nga ginafuba ngeri gye batabeera nnyo ku stage kubeera nga bakozesa omubiri gwabwe simanyi ensonga ebatuusiza okubeera nga babatwala mu malwaliro liiti ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti tugenda sigala nga tusaba Mukama Katonda abayimbi baffe bonna nga bwe bali abasatu be twakategeerako okubeera nti nabali ku ndiri Katonda atuyambe kikome kwabo abasatu abasigadde tuleme balaba nga bali ku ndiri oba nga babawadde ebitanda ate nabaneno be bawadde ebitanda tusabe Mukama Katonda abasuuse bulungi nnyo nga n'ekisembayo kye neeyongera okuggumiza gwe nawuliza story ng'oli around Kampala Makindye ng'osobola okubeera ng'ovaayo wonna ovudde ng'ojje Makindye ku Papa's Sport no waneno ye restaurant ya Samisa Kisemakula oyo omulonde Ssaabasajja Kabaka gwe yawa ekitibwa ekyassa yawaddeyo ekifo kyo basobole okubeera nga bakola kawash ya Evelyn Lagu bambi basobole okubeera nga bamusondera sente so janguko n'akasente oba olina emmotoka jangu n'emmotoka oba tolina mmotoka wagenda beerayo zi t-shirt ez'okugula wagenda beerayo zi masiki we bagiguza omutwalo gumu oba ebiri oba miliyoni emu tokaayana kubanga just point teri mu kugula masiki point teri mu kwoza mmotoka yo bw'oba bagyoleza miliyoni emu oba emmotoka bagyoleza mitwalo 3-4 tekiri ku ekyo kiri mu kufundraisingira Evelyn Lagu naye asobole bambi okubeera nga asurvivinga ng'obulamu buddamu okubeera nga bweyagala nga bwe yali mu kusooka so katusabe nga ku lw'omukaaga olujja sijja gamba mbu ate nga mmeka nedda ku lw'omukaaga olujja buli omu ali invited ng'oli waddembe okubeera okuinvitinga ne bano kubanga abayimbi bangi beewaddeyo okubeera nga bwe bali abasinga bonna naddala abayimbi abantu abali prominent oba celebrity bamwe be bagenda okubeera nga bakola gino emirimu oba oyagala kukubira ngatto jangu osonge mu lwema omugambe Drema jangu okubira engatto nkuweeyo emitwalo 5 gakole ku fundraising omuyimbi yenna n'abeerawo gwe wena alina emmotoka gireete ojja kwesongera ku muyimbi yenna gw'oyagala yabagikoleza tusobole okubeera nga tufundraisingira Evelyn Lagu naye asobole okubeera bami ng'obulamu bumugondera amanya eddoboozi esigadde nze mu SMX obeera agadde story yange nkoze kamusaba mbe subscribing liking ate commenting on SMX media tojja kubeera ng'omissinga updates mu entertainment industry wano mu Uganda. MCSMX I sign out.